Kagezi Esani Kigwa ne muganda we Muwanguzi Hilale balondebwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna omwaka 2022. Bano basangibwa mu kifo ekisulwamu ki Rest Inn mu zooni ya Kifampe Makindye mu Kampala ng'omukazi eyabalekawo bakanda kumulinda nga buteerere. Ne taata ngakola muno kusala nviiri. Ate ye Jeke yalondeddwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno Mwowino. Yalekebwa awateerezebwa okubeera taata ku kirabo ekimu we basiikira Chapati mu Soweto zone. Omulala amanyiddwa nga Ibrahimu Mugabi yalekebwa Nateete. Ronald Birungi ye yasangibwa mu katale ekibuye n'owa boda oluvannyuma lwa maama we okubaddukako nga bagenda Nyanama. Baali bava mu Kisenyi ng'agambye wa boda nti bagenda Nyanama. Amaka ga Nsambya Babies Home mu mateeka galina kuba n'omuwendo gw'abaana 3 wabula nga we twogerera mu kiseera kino bajjula dda kyokka nga bakyabaleetera abalala. Kati okujjako Mukama ng'atuyambye ne tubaako gwe tufulumya awo tusobolera ate okufuna abalala ne tubongera mu kitongole. Naye ng'olaba ate bangi bali eyo ebweru nabo badaaga. Sisita Maria Teddy Nachanzi akulira Nsambya Babies Home atubuulidde nti ng'oggyeko omujjuzo n'ebikozesebwa bibeekubya mpi. Ate tetugamba nti ndaba ba kitongole ne tumala galabirira noga nti omwana kasasinze muzaala nedda. Tuterayo ddala omutima okulaba nga tubawa buli kimu. Kuno kwe bagatta n'abalabirira abaana bano. Naye ng'ate ababalabirira nabo balina n'okukola ebirala ebyetaagisa nga bw'obeera ewaka tojjaga nti nja kusitula busituzi mwana. Kyokka mu mbeera eno waliwo n'ababaleetera abaana mbu baba balabirire. Sikyasanyu nnyo okubeera nti okulira mu home. Era ekintu ekirungi kyandibadde nti omwana ali mu famire kyova olaba nga tugezaako basosho wakazi ne banoonya mpaka lwe bazuula. Ono agamba ensimbi ze bafuna mu bazira kisa tezibamala nga kino kye kibawaliriza okusala amagezi ag'enjawulo okulaba nga bafuna obuyambi obulala. Mu kwongera okweyimirizaawo ffe ng'ekitongole tugezezzaako okulaba nga tuteekawo ebintu ng'okukola fundraising charity work. Era fundraising charity work twagitandika omwaka ogwaggwa nesobola okutuyamba okuzzaayo abaana abawera okutakulira mu home. Ate nakati tugirina omwaka guno egenda kubeerawo nga 28 omwezi guno. Era bano bavuddeyo n'enteekateeka endala okusomesa abantu okukwatira awamu nabo okulaba ng'omuze gw'okusuula abaana gukomezebwa. Tulina obuvunaanyizibwa obwo obw'okulaba nga tunoonyereza bakadde b'abaana bano oba abantu baabwe abaana basobole okuvaamu badde mu bantu. Bano batandikidde mu divisioni y'e Makindye ewagambibwa okuba ng'omuwendo gw'abaana abasuulibwa eno guwaawaza amatu. Eyunire nnyo bakiyamaani baffe. Chairman bw'otosobola kumutuukira mulimu abantu abagamba ate nze ngende wa chairman ate chairman atwale ku poliisi. Funa omuntu gw'omuwaayi n'obuvumu. Omwana aweza emyaka 18 nga tonaba kumufuna mu mateeka mu adoption kibeera tokyasobola kikola. Lwaki? Abeera yeesalira. Abakulembeze mu kitundu kino basanyukidde enteekateeka eno ne basuubiza okubeegattako mu kulwanyisa ekisuula baana. Era tugenda mu maaso tugenda kukoma lunaku lwa leero okulaba nga tusomesa abakyala tusomesa abaami butya bw'okwata omwana wo okulaba nga omwana wo ta endinga up nga talina bazadde oba ng'ali ku street. Teekawo ebinaakuyamba okulabirira amaka. Kuba tonatuuka kulabirira amaka towasa tofumbirwa. Mu bbanga lya mwaka gumu amaka gano gafuna abaana abasukka mu 2 wadde nga abamu banoonya bazadde baabwe ne babazuula. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.